Kadama TV kujja mate ntuuse n'ebbaluwa eva wa Kadama munnaffe. Gyebaleko kujja mate ne Kadama TV, mwebale kubeera nga mutuweereza, mwebale kubeera nga muyisaawo obubaka bwaffe, enkola yammwe tugyagala kuba ye ddoboozi lyaffe naffe we tusobola okubeera nga twogerera ku bintu ebituluma. Kujja mate nina obuzibu, amannya nze Nalwoga nga nkolera Saudi Arabia gye mmaze emyaka 2 n'emyezi 4. Contract yange bwe yaggwako n'enkola linyo naye ng'ate era mpita mu kampani, sigamba nti nagyekolera nga nze, ne mbeera nga kampani eyo yanzikiriza okubeera nga nsobola okwongerayo contract eno. Ennyumba gye nakolamu okusooka era ne kaakati gye nayongeramu contract kuba baali tebampisa bubi. Obuzibu kaakati ate bwe nfunye mu nnyumba eno yakubeera nti maze emyezi 4 nga tebansasula wadde n'ekikumi. Ngenda kubannyonnyola obuzibu bwe buva. Kujja mate natuuka nga boosi wange aŋŋamba nti nno njoze emmotoka. Emmotoka eno si gwe gusoose okubeera nga njooza. Mu myaka 2 mbadde nga njooza, era bwe njooza boosi wange abadde ampangayo akasente akatono, olwabiri olwasatu. Sente si kyekikulu, naye nga mbadde nzikiriza nenjoza emmotoka eyo. Bwe nzirako emabega bwe twali nga tuli ku offisi nga tuli e Uganda, mu bintu bye baatugaana okukola ng'oggyeko okwagala Abawarabu kuba baboosi baffe, baatugamba waliwo n'ebintu ng'okwoza emmotoka. Tetuwoza bintu ng'ebyo, ffe tuba tugenze kukola mirimu gya waka. Naye teweewuunye nti nno ffe Bakadaama nga ffe ng'otuuse mu nnyumba, in most cases ojja genda okulaba nga gwe kennyini okoze ebintu by'olaba nga tekikuyinaako buzibu oba tewaliiwo buzibu. Lwa nsonga ne bw'okifunamu obuzibu ate n'oddukira ku offisi n'obagamba nti kye mwaŋŋamba kye baŋŋamba nkole naye ŋŋaanye, offisi ejja gamba ekyo nakyo. Kino njagala kireeta ku mmotoka. Baŋŋamba tetulina kubeera nga twoza emmotoka. Ne mu butuufu empisa gye babadde bampisaamu mu myaka 2 emabega, omuntu n'agamba njoleza ku mmotoka eyo ate si ze zibeera eziddugala ennyo, n'ogaana. Mu butuufu oba wagenda bugenzi kuggyawo ssente, wabula oba tewagenda kuggyawo ssente na kukolawo mukwano. Mu nkola yaffe ey'emirimu kyetaagisaawo omukwano wakati wo ne boosi, nga mulina omukwano nga tokola bukozi mulimu. Wabuli bw'okola obukozi omulimu nga totaddeemu kwagala, era ojja kwesanga ng'emirimu gyonna gy'okola si gya mutindo. Era ne boosi wo bw'anaabanga akusasula busasuzi naye nga tataddeewo mukwano ogwo, kulaga nti mukwano gwo, era ojja kwesanga nga temujja kuwangaala. Myaka 2 egiyise mbadde nina omukwano ne baboosi bange. Wano obuzibu bwe buva oba butandika bwe buti. Emyezi 4 emabega boosi yaŋŋamba mwoleze emmotoka ye. Jjukira bulijjo mbadde njooza naye nga njooza kungulu, wabula ekyekintu ky'omu maaso kye baggula owali yingini yakiggulawo n'aŋŋamba nti ayagala mwoleze yingini. Baali baveeyo mu ddungu ndooza n'enkuba oba yali eyina engeri bw'etonnyeko, yingini n'ebeera nga yali eddugala. N'aŋŋamba mwoleze ku yingini. Saagaana kuba nakiraba nti buli lunaku mbadde njoza wabweru, kati okwoza mu yingini natale kijja kubeera kizibu. Olwamala boosi n'ayingira mu nnyumba ne nkwata olupiira, ng'era bulijjo bwe njoza emmotoka nsooka kugifuuyira amazzi yonna. Olumala ogifuuyira amazzi yonna ate ne nkwata amazzi agalimu sabbuuni
era ne njooza. Sijja kulwisaayo, nakwata olupiira ne nfuuyira yingini yonna amazzi, ne mmala ogifuuyira yonna amazzi, ne nfuna amazzi agalimu sabbuuni era ne ngikuuta, n'ebeera nga yonna yatukula. Olwamala nagizaawo, boosi ogenda okujja okwakisa emmotoka n'egaana. Omusajja yanvuma n'agamba nti nno nyonoonye emmotoka ye. Nenzija ne mugamba sinayonoona mmotoka yo, gwe kennyini waŋŋambye njoze yingini era njozezza. N'aŋŋamba nti nali ngiye amazzi we sitalina kugayiwa. Kadaama TV kojja Mate naalitegedde ntya nti awo watu tebalina kuyiwaawo mazzi, ate yennyini teyandaga, kuba singa yaŋŋamba nti wano toyiwaawo mazzi naalibadde mwegendereza oba singa yabikkawo. Naye ekintu kye nakola nga njagala nga mmanyi agenda kubeera namusanyufu, ne ndagira ddala nti n'emmotoka njozezza etukudde. Kakati munnaaye bwe buzibu bwe ndimu, emyezi 4 tebankumbya ku musaala. Boosi yaŋŋamba nayonoona emmotoka ye era tagenda kunsasula. Ne mugamba nzize ku ofiisi, n'agamba tagenda kunziza ku ofiisi kuba nina okusooka n'enkola paka bwe nnaamalayo ssente ezaayonoona emmotoka ye. Nfunyeemu obuzibu. Emabegako awo nakubirako ofiisi ne nginnyonnyola obuzibu bwe nalimu. Ofiisi yennyini yagamba nti terina kijja kunkolera kuba baatugamba twagenda kukola mirimu gy'awaka naye si kwoza mmotoka. Ofiisi yamalamu amaanyi lwa nsonga yayogera ekintu ekyo nti tetwagenda kwoza mmotoka. Naye ate singa nagaana okwoza emmotoka eyo nga bakadaama abalala bwe bagaana okukola ebintu, ne bageza boosi ono n'angoba n'anziza ku ofiisi, ofiisi yali kintaddeko nti kati okwoza emmotoka kyokka kye kikugobya. Nti oluusi ofiisi mwe mutuleetera okubeera n'emitima ate emibi, nti mutugamba nti tokola ekintu kino, toyoza mmotoka, tokola mu famire ng'esukka abantu 7, naye ate gwe kennyini bwe tujja ne tukubira enduulu ne tugamba nti muna efamire gye bantaddemu erimu abantu 15, mwe mwennyini mutugamba nti no wajja kola. Era singa nabakubira nkimanyi, singa nabakubira ne mbagamba boosi aŋŋamba mwolezeeko emmotoka, naye nze ŋŋaanye nkomawo ku ofiisi, temwali nzikiriza, mwali ŋŋambye njooze. Naye ndi mu buzibu, myezi 4 tewali kunsasula, ofiisi nayo tennyambye. Nsaba ku magezi bakadaama bannange. Yeno embeera maze okulaba lwaki bakadaama asalawo n'atoloka ng'alaba talina buyambi bw'afuna. Nti ekirungi ky'oyagala okukola ate kikuviiramu ekikyamu, ate ne bw'oba tokikoze era kikuviiramu ekikyamu. Bannaaye naffe mutusaasire tukole nga tutya. Emmotoka ya boosi kituufu emazeewo ebbanga eryo lyonna tetambula. Yagamba nagitta era nagiyiwamu amazzi. Okugiyiwamu amazzi teyandaga nti oba nina okuyiwamu amazzi oba sirina kuyiwamu mazzi. Nja kweyanza bwe naaba nfunye amagezi okuva eri mmwe abawuliriza.